Lobina Musafiri Nabanja Sabaminisita w'eggwanga Uganda ebibi waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti ono ateereddwa mu tageti essaawa yonna bagenda kumutta okumujjambulamu obwensi gavumenti ya General Kaguta Museveni mbu kubanga yayogera ebyama byabwe ate ne kibalya ng'olwedde Kibalama bamutadda mbukati wataddewo obujulizi obukakasa nti ddala General Museveni yawamba bannayuganda ate Museveni kyali tayagala nti kati kyalina okukola kwe kubuza obujulizi obukakasa ekyo wabirime kubawo omuntu n'omu amwako obujulizi ddala ye yawamba Kibalama ye yawamba n'abantu abalala abazze battibwa ababuzibwawo batumanyikiddwako gye bali kati nno lukuteekeddwa lwakulaba nga Nabanja Lobina Musafiri bamujjambulamu obwensi either mugenda kuwulira amasasi gagenda kunyooka gagenda kuvuga bagambe nti n'abatujju ba ADF bamukubye oba mbu mugenda kulaba Nabanja Musafiri nga bukya ku makya nga yafuuyidde mbuliri bwe babagambe nti yafudde blood clot ebyo byonna mubirindirire nga bagezaako okubuza obujulizi olwakino ekigenda mu maaso pressure etubataddeko Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine akazito kataddewo ku bannayuganda abawambibwa ababuzibwawo ate omukulu Mathias Mpuuga Nsamba amaanyi naye gataddemu okulaba nga ayongera okulabisa Museveni okugera okujja obujulizi obukakasa nti nno General Museveni yawamba abantu ye mutemu wa wano e Uganda so kulaba akatambi kano akase nti nno Lobina Musafiri Nabanja eye basime kitiisa okuwamba abantu kuyitiridde ngenda bagamba ekigenda maaso mu ggwanga kitiisa okuwamba abantu kuyitiridde waliwo panic mu bitongole by'okwerinda ne mu State House ne ku international level mutogerere essaawa zino Museveni n'ebitongole by'okwerinda bali mu katuba ministers bonna na buli kimu ekintu ky'okuwamba abantu kibatuddemu n'ekyokubuza abantu kino kivudde ku bujulizi obwaleetebwa pulezidenti waffe okwotoola ensi yonna n'okubuteeka ku TV ku mitimbagano egy'enjawulo wepole bamemba parliament okwekanagana bava mu parliament ne balaga obutali bumativu olw'okuwamba abantu kino kireetedde Museveni okuteeka ssente nnyingi nnyo mu diversion ne stunt ezikolebwa ku social media era mbabuulira kyonna ekigenda mu maaso ku social media kyonna kigezaako kutujja ku bantu baffe naye nga ngenda kuyingira mu information deep temwewuunya nga Musafiri Nabanja tazuukusa olumu buliribwo olumu temwewuunya nga Musafiri Nabanja olumu tazuuku babenze babula breaking news Nabanja ayiseemu nkiddamu temwewuunya ati Musafiri Nabanja omwezi okira mu buliri nga tazuukuse nga afudde cardiac arrest oba afudde blood clot oba afudde bombo clot byonna nga afudde bufya ali bombo clot ne cardiac arrest oba blood clot byawukana so Musafiri Nabanja temwewuunya nga olumu tazuukuse nga afudde lwaki ekimugana okuzuuka kiri kitya obujulizi bwonna obwaleetebwa nga bulaga nti Museveni abadde awamba n'okutta abantu omukyala Nabanja Musafiri n'avaayo n'alumiriza nti Kibalama bamulina ne banne abali beetali bikola by'ekiyeekera era bamanyi we bali Nuku n'egamba nti nedda twagala Kibalama ne banne nga balamu Musafiri n'ajja n'ateekawo obujulizi nga buli mu luzungu bulungi nnyo BBC, CNN, Al Jazeera bonna balina byabufuzi human rights activities mu nsi yonna ne bagetinga scared okay no problem katubalire munaaba producinga Kibalama ne banne balabikako tebalabikako kati obuzibu bwolekeddeyo seeri ezo sitanti ze mulaba simanyi bino biki ezo na sitanti bagenda kujjawo kintu kyabalidde mbagambye Nabanja yakuba mukama wa Museveni ompira n'amwaso buli maawa mweno video kansooke ntandike bwenti era nga njagala buli muntu okwata essimu yo mutandika okuteeka video za Kibalama ne za Nabanja okwetola social media era okumala wiiki mugenda kola sitanti ze mutalobanko bwe mutala nudizi za Nabanja muze kola za Janet oba muze kola nudizi mutalabangako wulira tutandise bwe tutu yakajolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensajja egibikirako ettaka Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti wakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza wakati mu kubeera nga anyinyitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba akwe mu byobufuzi najja n'agamba akubidde essimu simutegedde
naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yaleka abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya Kabiyitewe nayo gye byaggweera ng'eringa ebijjeemu enta. Tewali kye baatudde. Kati Nabanja wanaakuba Museveni oli mwana abwasa. The National Committee banja Museveni abantu babanja abantu ulira Nabanja kyeyogera. Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019. Yes. From Kanyanya. Yes. Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. Yes. He was arrested. Yes. Recently. Yes. In October. Yes. In a place called Kakiri. And he's one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group. Yes. Coalition for change. Yes. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist. Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? Kale obujulizi obwo bwe bulese sitaati zonna ez'empitambi ez'okwekoona ezabikibi kinenda zigenda kujja mulabeko n'akazi essaawe musimaire bamukwadde ku kisabadde atambuza Smile Cosmetics atakkirizibwa ezo nasitandera zigenda kujja. Kati eno video musaafiri nze nkuwa amagezi. Eno video tosobola gijja ku internet, tosobola gijja mu archive. Bwe bujulizi obusuza Museveni nga atudde. Kati kyalina okukola kujjawo musaafiri butamuleta mu kkooti kuba bujulizi kuba buli Kibalama gye yalaga. Musaafiri bambi. Gende wa Dr. Paul Simogera okusiigwa kwa balwadde ng'obudde bukyali. Okusinzira ku sources zange genda oyinza olumu butazuuka nze nkubuulidde lwa video kati gwo muve mu diversion. Tubanje abantu baffe bonna abaatwalibwa abaawambibwa si Kibalama yekka abantu bangi nnyo n'abatamanyiiko abatamanyiko mayitire abatamanyiiko gye baaziikibwa abatali makomera abali makomera abali mu kuwa mmere eteekebwamu obutwa ne bavaayo nga balwadde. Ng'oyagala okutegeera kye nkugamba nti emmere y'ekkomera bagiteekamu obutwa genda otunuulira omubaka wa Kawempe Seggirinya n'abalala gye bali bangi nnyo bavudde makomera mukitegedde bulungi. Kati omujulizi waffe omukulu gwe tulina mu musango okubanja abantu bamuyita Musafiri Nabanja Prime Minister. Kati Museveni agamba arahala ogo n'ekifiire Nabanja n'ekifiire kyatuleetera ebizibu kyawuza Kibalama tumuyinda kati tumali Kibalama alirudda wali nkaye. Kati Museveni mukambwe nnyo zino sitaanti zino ze mulaba zonna bagezaako kubikka kintu kiri nono wangadya okumanya pureshe bali bubi mwe mudde mu stand pureshe bali bubi wangadya yagambye bw'ati mbu akulira akakiiko ekeddembe ly'obuntu omukyala amugwanga omukyala akamya Uganda Human Rights Commission avuddeyo n'avumirira ekikolwa ekyakulira oluvuganya gavumenti mu parliament Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okuddira ebifaananyi n'obutambi bw'abantu abagambibwa okuba nti baabuzibwawo okubuteeka ku mitimbagano gye mugatta bantu. Mukyala wangadya ompulira nnyabo ebiseera bisinga sitala nnyo okwagala kuvuma bamaama kubanga banzaala naffe batuzaala ne munnanga ate bw'osukka ate woolina okuba munnanga tujja kuyisaamu ate eggaali njala kusaba ekigambo kimu bwe banga bakuwa omulimu nga gulemeredde munnanga eddayo ebukeddiya osirike kubanga entuli ku nsonga za ggwanga nazaakuwambibwa bw'ova n'ovumirira nti ono yatadde obutambi bwe kati njala kubuuza yabutadde ku mutimbagano gwa Uganda Human Rights Commission nga gwatadde ku mitimbagano gya Uganda Human Rights Commission yabitadde ku kibanja kye yabitadde ku kibanja kyani yabitadde ku kibanja kye mind your own business plus we are demanding all political prison n'abaana abaabuzibwawo wagamba tubalina mu record tebaliyo. So where do you get pain when we come out to demand to free all of political prisoners? Pain yo jijjaludda wa. Pain yo jijjaludda. Muve mu forofoto tubanje bantu baffe.
pressure ku Museveni mugirabangako kino kikonfaminga nti since 66 Museveni azawamba abantu abatta kati kino ekyakibalama baabala bubi n'abala bazze babatta nga teri muntu tewali bujulizi twabalabisiza obujulizi bwe kati muve ku ebyo kati awo katusooke tudde wange kati ate wenfunyemu obuzibu bwa wano Consultant Mathas Mpuga Nsambo tuuse Semujunganda Jimuhwezi David Muhozi Oboth on a state minister for security Jimuhwezi naye alimbya kwerinda na David Muhozi balimbya kwerinda Semujunganda mumanyire Mathas Mpuga bamanyi kati bakulu nze omuntu wakola bulungi musiima bwabanda banga agenda kuva ku layini mukalakata kati mukulu Mpuga nze kambulire eggwanga nga bwenze nimba buli ebyange tebira ku bintu bya kusaaga tukoye enkwezenge akazitoke mwateekawo kati nawe zigenda kukwera wiki 2 ne mwekalakasa kuva mu parliament mwebali nnyo mwebalire ddala ekyo mbebaza naye ate bwe mbadde mumaliriza mukoze bubi mumaliriza mutya olunaku lwaleero mu nkubo za parliament ebaddeyo meeting eyakafubo ng'etuddemu Anita Amongi Mathas Mpuga Nsamba Semujunganda wano Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mpulirize bulungi nnyo bakuwa akantu kano bakasalemu nabo bakulembeze banno mpulirize bulungi nnyo mu nkubo za parliament olwaleero ebaddeyo akafuba katekirizibwamu bantu bangi okujjako drone zange mukafuka parliament kana akatudde kabaddemu Anita Amongi Mpuga Mathas Semujunganda Jimu Muhwezi David Muhozi Oboth ne batuula nga bateesa presa ebayitiriddeko ne batuula ne bakkiriziganya ne Loop leader of opposition Mathas Mpuga Nsamba nti bakendeze ku muliro era bategeza abaka bakome mu parliament nti government egenda kuba nti enoonya oba okubaddiza abantu baabwe era ne bakikkiriziganyako nti very soon mugenda kulya emboozi nga baga nti bali ku ludda luvuganya batadde ebiboozibozi nti tukkiriziganyiza ne gavumenti bagenda kunoonya abantu baffe batuwe ffe katudde mu parliament tuteese mutakiwulira mujja kiwulira nkiddamu mu bbanga ttono nnyo mugenda kuwulira abafuluma parliament nga beekyanze bagenda kufuluma bagambe nti tukkiriziganyiza ne gavumenti bagenda kunoonya abantu baffe babatuddize ffe katudde mu parliament tuteese kino kyogedde mujja kiraba mukasale ne mukazza kubanga endagaano etuukiddwako ensimbi eziisiŋŋanywa mu mikono bino lumbuyenze mbyogera bw'owulira nkuwayiriza genda oziguleko omusango bibaddemu Anita Amongi Semujunganda Jim Muhwezi David Muhozi ne State Minister for Security Oboth mu parliament ya leero babadde mu kafubo ne boogera ensonga zino ebyo nze mbyogedde mu bbanga ttono ne mugenda tandika okulira gaboozibozi tugenda kudde parliament tukiriziganyiza ne gavumenti bagenda kunoonya abantu baffe batuddize ekyo kiyite kubanga ssente zaayise dda mu mikono kino nkyogedde sikizaayo mugenda balabanga bazibu nti mbagamba ne muganda musajja abalimba kino kibagambye mugenda kirabako awo nvudde kuba tuli ku speed njala baletera ensonga ziri 15 kati awo nne namuseetuse ku nnyoge ebigambo byasobyesoboganye dda Lobina Nabanja Musafiri bwe mulaba temukyamulaba nga mumanya Kanyoka wulire yalumye dda bwe mulaba temumulaba nga mumanya obujulizi bali mu kububuza kubanga yabawaako obujulizi aneze ngamba biba byabwereere kubanga olwedde ebigambo yabyogera dda yabyogera misana ng'ensi eraba nga tewali amukase byava mu kamwa wake mu mirembe nga tewali muntu n'omu amutawaanyiza wadde okumukuba oluyi nti oba yali under siege n'alyoka abyogera nti nno yakakibwa tewali yamukaka wabula ye yeesalirawo n'abyeyogerera ye ng'omuntu era n'atubuulira nti nno mumulina Kibalama era ne gyali gye mumutadde kati twagala Kibalama John Bosco
General Museveni twagala abantu baffe bozengo wamba obolooza ebintu byamannyo wenu obadde obiyita bya lusaago obadde obiyita bya kusaaga busaazi kuno ogenda kakasa nti nno bannayuganda sibasaaze ti bannayuganda muliro gwokya ti bannayuganda b'omulembe guno baabuuka babuufu Kyagulanyi Center mu Robert Babwani yatuzibula amaaso yatujjayo gye twali twazoogera kati tutegeera bulungi bwekigenda maaso mu ggwanga tulabayo n'olwekyo twagala Kibalama John Bosco twagala abantu baffe buli omu gyali tumwetaaga tukooye obulimba tukooye obutemu tukooye ekiwamba abantu mu ggwanga lino kubanga ffenna tuli bannayuganda awo wookya wagenda kukwokya kwerinda olabe embaga kale Nabanja Robbi na Musafiri tumusabire essaala ey'okufa obulungi ey'okukola kusha kale byonna bwe biri nga bwe binaaba bijje ffe tujja kubaawo okubibagamba mukama banabakkiriza ng'akyatukuumye tujja kuba nga tubibatuusaako mbaagala nnyo bantu bange mwenna gye musinzire okundaba n'okutugoberera mwebale okutugoberera mwebale okutulaba naffe tweyama okuba nti tujja kubibatuusaako mutambule n'okumanya n'okutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda Dunda Katonda Lugabana Mugereka nsaba bankuumire tujja kuddamu okubyogera ebigambo banywanyi mweraba